Rose Katoto mutuuze ku kyalo ky'Etume ekisangibwa mu Luka gw'e Namutamba mu ggombolola y'e Buleera Emityana. Ono mukyala mulimi ate nga mulunzi kasiggo. Tumusanze mu maka ge n'atubulira byakola ssaako n'engeri gy'abitambuzaamu. Ekisooka nako ayitemu y'omuddo, buli kika ky'omuddo nkirima. Then ninako ente ez'omu kiyumba, then ninako emiyembe n'emmwanyi. Katoto agamba nti okusooka emirimu gino si gye yali akola. Wabula oluvannyuma lw'okusikirizibwa banne abaali mu nkola eyakisoboka, yasalawo okuva mu ttawuni y'Emityana gye yali abeera. Olwo n'adda mu kyalo atandika obulimi. Ono agamba nti yatandiikiriza mpola okulunda, era ng'ente ze yatandika nazo zaali zakubalira ku ngalo, wabula nga kati ziweerera ddala. Ente natandika n'ente bbiri. Ente bbiri n'entandika oziteekateeka nga tukozesa AI insemination, ng'okuwakisa kw'amazzi okw'omulembe guno guliko. Kati right now ninawo ente 15. Okwewala obunkenke bw'okuziriisa, yasalawo okuzirimira emmere yazo aleme kutawaana. Eno faamu gye mulaba kisagazi kyokka, bakiyita Pakchong. Agamba nti ku faamu ye asinga kubaako na nnyana, era nga zino azifunamu kiralo. Ente ze nina mu faamu zonna nnyana. Lwaki nnyana? Nti nkifunyeemu olw'okuba nti shuwadiiru ente bwe bakuwa amazzi buwakisiza oba oli sure nti ogenda kufuna ente nga nnyana. Bw'ojja ku faamu yange right now okufuna ennyana nga agiwakisiza nga gw'oli muguzi, oteeka okuba ng'olina obukadde 6 okweyongera waggulu. Bino byonna ono agamba nti teyandibituuseeko newankubadde okubisobola singa teyali nkola ya kisoboka. Kisoboka tukolera mu group. Sikola nga nze Rose Katoto naye tuli mu group kuba kati wansi wange tulinawo abantu 8 abalunzi e Namutamba. Ono atulaze ennimiro y'ebisagazi ssaako n'engeri gy'akumamu emmere y'ebisolo bye okusobola okuwangaalawo ekiseera ekinene. This is Cross Guyana. Cross Guyana tumuteeka mu mashiini ne tumukuba naye n'avaamu ng'afaanana bw'ati. So nayo ne tumuwa ente. Gano ge maka g'omuddo ogwa waggulu gwekaza gokka. Guba mubisi naye tugupaakinga waggulu ne gukala n'empewo. Bino alina ekirungo ky'abitabulamu okusobola okuganyulwamu obulungi. Kati wano tugenda tandika ozifiidinga ne silent stable. Ekisagazi kyaffe kiri ekya Pakchong kye mulabye, kati wano zitandise okulya. Katoto agamba nti bingi byasobodde okutuukako naddala nga yegattira wamu ne banne mu nkola eno eyakisoboka. Tukolera wamu. Kisoboka yasobola okuntuusa ku Heifer International, Heifer netuwa ekyuma kya silage, ekikuba silage wano ku faamu. Mashini eno agamba nti tegasajje bw'omu, waliwo ne banne abalala abagikozesa, nga waliwo n'abagimupangisaako, ekintu kyagamba nti kyongera ku nnyingiza ye. Mashini eno twagigula $16,000,000 naye nze natopingako $3,000,000. Heifer International ezasigala yaziteekako. Abantu 8 be bakozesa mashini eno. Ye Godfrey Kiwanda Suubi omutandisi wa kisoboka agamba nti yenyumiriza mu nkola eno gye yagunjaawo olw'okuba nti ebibala by'ezaala birabika. Kigendera kyali okusookera ddala kukyusa ndowooza, kubanga endowooza z'abantu buli ettaka okugwa ensigo. Abantu balowoozanga nti tewabulawo ebitooke biddawo, nakyusa bwongo bw'abantu. Mu myoleso gino ono agamba nti kiyamba abantu okuwona ebicupuli mu ddagala lye bakozesa wamu n'okuwona abafere. Manya oba badde bamuwa ebicupuli by'eddagala lya kampani oba ya Bukoola oba ya Nsanja, kati ndeeta kampani zennyini ne zikola interaction n'abantu. Babalimi n'abalunzi abeetabye mu mukolo guno bagamba nti bagufunyeemu nnyo. Tukoze bulungi kwagala tufunye ku bbomba ku ddagala lyagufera omuddo okubigimusa. Tuyambye nnyo kubanga tetubadde tuswagula amabomba gano ku ssente ze galiko. Bomba 3,16,000. Siimye nnyo Kisoboka Agriculture Expo organized by Honorable Kiwanda Suubi. Olunaku lw'eggulo omwoleso guno lwe gwakomekkerezeddwa era gwetabiddwamu abantu bangi ddala.